Pulezidenti w'ekibiina ky'Amawanga amagatte Sam Kuteesa atonye mu ggwanga ku ssaawa 6 ez'emisana ku bugenyi obutongole bwagenda okumalako ennaku 3. Amangu ddala nga yakatuuka ayanjizza ebimu ku byagenda okusimbako amakanda mu bbanga ery'omwaka ogumu ly'anaamala mu ntebe. Nga ne mu byatandikiddeko ke kakiiko k'ekibiina ky'Amawanga amagatte akavunanyizibwa ku byokwerinda. Kuteesa agamba nti akakiiko kano oluvannyuma lw'emyaka okwekulungula tekakyalina mulamwa kuba amawanga mangi naddala ag'okusemazinga wa Africa we kaatonderwawo gaali matwale g'abazungu. What we are doing now is I've made it one of my priorities to do the reform of the Security Council, and I hope that by the end of my term we shall have a text-based negotiations going on. Mu birala byagenda okusaakisira y'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde efuuse ekizibu ekibuutikidde ensi yonna. Climate change is going to be the defining issue of our times. Kuteesa agenda kukyalako mu mawanga ag'enjawulo nga bw'anaava kuno agenda kwolekera Ethiopia. Stella Nabakooza.